buli ku nkomerero y'omwaka Bukedde family egeza ku bannayuganda mu nkola gye yatuuma Gabula Ssekukkulu ng'omulundi guno ekomyewo ne Gabula Ssekukkulu lusaniya etongozeddwa Don Innocent Wanyama akulira kampuni ya Vision Group. Yeebazizza abavujjirizi okuli aba Royal Milk, aba SWT abatuusa kuno omuceere nga n'abayuga kiki abeebazizza ak'ensoso olw'okutambula naffe emyaka 9 nga bagabula Ssekukkulu. Ababadde naffe kuva mu 2014 wetatandika Gabula Ssekukkulu n'ate ku guno omwaka tulina aba partners baffe aba SWT twagala beebaza. Kimanyi nti mugenda kutuwa ebintu bingi byemugenda otugabula. Banaffe aba Royal Milk really want to appreciate mwebale nnyo okujja ku campaign eno ne mikwano gyaffe aba Pepsi Cola nabo nga ba partners. Michael Mukasa Ssebbowa omukuŋŋaanyi w'olupapula lwa Bukedde ayogedde engeri abantu gye banaawangulamu eby'essava. Ku sayidi y'olupapula ogula olupapula lwa Bukedde n'ogenda ku mukugu gwokubiri ojja kusangako akakonge ako kajjuze oteekemu erinnya lyo wandikemu essimu yo oteekeko n'ekitundu gy'obeera. Ekyo bw'okimala kakwase omuntu waffe atunda amawulire ajja kuba akatuusizza ku kitebe kyaffe wano. Ate nammwe abasobola musobola okujjira ddala wano ku kitebe kyaffe n'okeereetera akakongeko ojja kuba oyingidde mu kalulu. Akalulu kakukubwa ng'ennaku z'omwezi 2 omwezi ogujja ate ebirabo bibaweebwe nga 22 omwezi gwe gumu. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.